Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwo njagala tulabe enfumba gy'osobola okufumbamu ekibumba ne kibeera kiwoomu oba ensiika gy'osobola okusiikamu ekibumba. Ekibumba ekyo n'okisiika abantu bo ne bakiryako ne bakiwoomerwa. Kaka tutandike kifune bulungi ekibumba ekyo. Bw'omala okukifuna beera ng'okyozaako bulungi nnyo. Bw'omala okukyozaako nkusaba obeere ng'oggyako akabubi akabeera kungulu nga bw'olaba. Beera ng'okikola nga bwe ndi mu kukikola kubako akabubi oba tukayita akaveera ako kavaako bulungi nnyo nga bw'olaba, okasuna n'okasikako mpola mpola kajja kuvaako. Ndowooza olaba engeri gye nkaggyako, kavaako bulungi nnyo tekajja kukusumbuwa. Akabubi ako bw'oba osiika ekibumba tekyalibadde kirungi kukasiikirako. Kale tutandike, beera ng'okisalaasala. Salaasala piisi z'oyagala. Osobola okubeera ng'oyagala kusalaasala butontono oba ng'oyagala kusala bunenenene, kiva eri ggwe, tewali buzibu. Nze bwentyo bwe nkisaze nga bw'olaba, bwentyo ndi mu kukisalaasala sayizi eyo gye njagala nga bwe mugiraba. Kati ekibumba ekyo bw'omaze okisalaasala bulungi, ddamu okyozeeko bulungi. Bw'omala teeka butto, teeka kaseffuliya ku kyoto, teekamu ka butto nga bw'olaba. Tutandike okusiika ekibumba kyaffe. Bw'omala kuteekamu butto, teekamu obutungulu. Ndowooza olaba. Teekamu obutungulu, tusiika kibumba. Kibumba ekyo tugenda kisiika kigenda kubeera kiwoomu nnyo. Bw'omala okuteekamu obutungulu, teekamu entangawuuzi nga bw'olabe, oteekemu ne galiki. Entangawuuzi eyo nnungi nnyo wamu ne galiki, era galiki kozesa ddala ng'awera wamu n'akatangawuuzi kateekemu. Kati bw'omala okuteekamu ebyo ebisoose, teekamu ekibumba kyaffe nga bw'olaba. Teekamu ekibumba kiteekemu, tutaddemu ebirungo ebyo ebisoose nga bw'olabye. Tandika okkikalanga ekibumba kyaffe, okiraba. Kikalange, tusoosezzamu butungulu, galiki n'entangawuuzi ne tuteekamu ekibumba. Tandika okkikalanga. Kati mu kukikalanga ekibumba ekyo okireka okibikkako bulungi ne kitokota kyokka. Teekamu n'omunnyo. Omunnyo guteekeremu awo, okyusekyuseemukko. Bw'omala okukyusakyusaamukko nga bw'olaba, beera ng'okibikkako kireke kitokote kyokka. Kijja kwekekenulamu amazzi ago oba ssupu oyo, okiraba ndowooza. Kireke kitokote kyokka, kijja kutukula. Teeka ku muliro nga mutono, toteeka ku muliro mungi. Bw'oba ofumbidde ku ssigiri oba ogenda kisiikira ku ssigiri, kisiikire ku muliro nga mutono, kisooke kitokote kyokka. Kibikkeko kireke. Mu kutokota awo kigenda kujja bulungi nnyo, kigondere ddala nga bw'okiraba. Kale ndowooza okiraba nti kikalidde, amazzi gakalidde ddala. Kati awo we kikalira, tutandike tuteekemu ebirungo byaffe ebirala ebibulayo nga bw'olaba. Teekamu ennyaanya. Awo kiyidde, kigonze, kale tandika okuteekamu ennyaanya. Tutandise ebirungo byaffe ebirala bye tuli mu kuteekamu. Teekamu ennyaanya bulungi nnyo. Bw'omala okuteekamu ennyaanya, teekamu kaloti. Kaloti musale mu sayizi bw'etyo, naye omuteekemu. Bw'omala okuteekamu kaloti, teekamu green pepper. Green pepper y'oyo muteekemu. Oteekemu kotimiri oba obukoola, nabwo buteekemu obeera obufunye bulungi nnyo, buwunyisa ekibumba akawoowo. Oteekemu wamu n'omudalasini. Tutaddemu omudalasini ogw'ebikoola. Tuzzeemu okutabula, beera ng'osiikasiika kitabuletabulemu. Ekibumba ekyo kigenda kubeera kiwoomu nnyo. Jjukira awo kiyidde oba kigonze. Kati tukyongeramu birungo ebyo kisobole okubeera ekiwoomu. Ddamu oteekemuko katungulu omulundi omulala nga tunatera okiggyako, oyongeramu akatungulu. Teekamu akanzaali, tutaddemu simba, teekamu katontono. Oteekemu lweiko, ne lweiko teekamu mutontono, kisinziira bungi bw'ekibumba ky'osiika. Teekamu lweiko tube, tutaddemu kamu. Ekibumba naguzeeyo afu eno ewaffe ya mutwalo, kisinziira kifo, naye afu eno gyendi ya mutwalo, gumu 100, gumu 2 bw'etyo. Ndowooza kati okiraba awo kiba kiyidde bulungi nnyo awo nga bw'okiraba. Kibeera kiwoomu nnyo 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 n'okiriirako awo. Era ekibumba ekyo kisiike bulungi nga bw'olaba bw'otyo. Bw'omala beera ng'okiwa omuntu wo agenda kiryako, agenda kiwoomera, oba gwe kennyini
ogenda kiwomerwa nnyo. Fuba okulaba ng'omunnyo gunoga, jjukira tuguteeramu eri mabega kitokote gusobole okuyingira munda. Kati awo nga bw'okiraba kikyo kiwedde okufumbibwa oba kiwedde okusiikibwa. Ekibumba kyaffe bwe kityo bwe kifaananye. Kiikyo kiyidde bulungi, kigonze bulungi. Ekibumba ekyo olina okufuba okulaba nga kigonda. Buli w'oggyako kali akabubi ke nkulaze mu kusooka, ekibumba ekyo kiba kijja kujja mangu ate kiba kijja kugonda kibeere kiwoomu. Mukitegedde? Bw'otyo beera ng'osiika bw'otyo ekibumba kyaffe. Kibumba ky'ente. Tusiise ekibumba ky'ente kyembalaze kye tufumbye olunaku olwaleero. Njagadde nkafumbeko wano ku Idi mbeere nga nkabalaga nti bw'otyo bw'olina okukasiika n'obeera ng'okalyako n'abantu bo ne mukawoomerwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.